front. Hey, hey, hey. Don't go in front. Hey, Pia. Oli bulungi. Soko smiling-ireko. Okay, Pia. Abantu abasinga balaba nga otaddeyo video ng'oli mu surgery that was mu Uganda. Soko tubule ki ekyabaawo? Nafuna accident sometime back. Then biniryo maaso. Then nsaba Katonda ampe sente nfune like a way of replacing the tooth because it is so expensive. Kati nafuna some money awo mu time y'ekipaate 2021 na gende w'omusawo nangamba agenda kunkola implant. Awana mu Uganda? Yeah. Nga tutandika implants. It's like it's a simple surgery, minor, but yange yalimu obuzibu bungi because nalinga nyambala something called a denture. Kati nga denture yanyiga ennyama yange. Erinyo oba olijjamu ogenda kweba kano ebyo. Kati nebitagenda bulungi at all ne bi backfiring because nakola surgeries bbiri. Nembera so frustrated, so apela mu concert. Nagendako ne concerts ezimu nga sina linyo n'okwambala like a mask. Awe twakulaba nga weebikiridde nnyo omumwa. Nentuka kiseera nga even antisocial sobola kugamba abantu nga neetya. Waliwo ekiseera nga twakola interview eyali UK. Yeah, because nayo nsonga yalimu cost that surgery. Kati nga I really don't know how to tell my fans nga mpira maybe onabagamba bajja kundaba bulala. Then nentuka kiseemeredde sobola kuteekawo a permanent tooth kati nga wennyina because nerves zaawo baali kale baali the place where baali bakola surgery wali basically tired but nothing more can be done. Nsaba Katonda nenoonya obuyambi like neebuuza ku bantu abaali babaddeko ne issue nga zennyina. Then nenfuna mukwano gwange nandagira yagendako ewa doctor e Kenya. Kati nga mbalabalamu sina ssente. I want to release my songs, I want to put my money in videos. Ngamba naye I cannot be with this ekyo denture gye nali nina at the time. Oba oyimba ku stage ngeeva. Ng'ogibaka? Ng'ogamba DJ lindako. It happened to me like thrice. One time I was in Morocco. Kale nga my confidence yonna erinyo yagitwala. Weeraliikirira. Yeah, oba ogenda mu bantu n'ogamba oba nkikole ntya leero sigenda kwogera nnyo ngenda kwogera mpola mulaba Pia kumunda. Oh God. Olaba namanyira n'okuseka nga neekutteko wano naye kijja nga temufaayo. So natuuka ekiseera nga just kimpitiriddeko. I have friends then
kinagamba I think I need to tell the person. Even I need to tell people who could be going through kyempitamu kubanga bantu akulabira eyo n'alowooza nti nno biri bulungi nga tamanyi Wanda leka n'ebibyo ebirala ebimuli byange kinalabika kino kya balongo